omuntu ajje amwesimbeko amuwangule on a party level akonvisinge party amalajje akonvisinge n'abantu as simple as that. Naye gwe okugaana abantu bonna okumwesimbako oba tolina njawulo na President Museveni oba okola ebintu byebimu omusajja gwe mulwanyisa byakola. Njagala okubajjukiza olwaleero mbagambye ngenda kwogera ku nsonga nyingi. Olwaleero wabaddeyo stakeholders meeting ku Protea. Stakeholders meeting gyenjogerako scientific elections nga Electoral Commission ekoze olukuŋŋaana ku Protea neeyitaba stakeholders bonna nga badiscussinga ku scientific elections era nga ne UN naye ebaddemu n'abagikiikiridde babbawo babaddeyo ebibiina byonna ebiri registered mu Uganda baabayise era ne basindika ba representatives. Nkiddamu ebibiina byonna ebiri registered mu Uganda baabayise okudiscussinga ku scientific elections. Olwaleero stakeholders meeting. People power tetubaddeyo na representative kuba people power tetulina kibiina era tetuli recognized na Electoral Commission because we are just a pressure group. We are just a movement. Naye nga of course tujja kutegeera kiki ekyabadde mu meeting eyo. Robert Kyagulanyi mubaka mu parliament, resolutions zonna ezidiscussingibwako zijja kutwalibwa mu parliament. Kate n'ekirala bajja kimakinga public abantu bategeere. Oyo abadde akugamba nti tojja kutegeera ki ekibadde mu stakeholders meeting olwaleero nga badiscussinga ku scientific elections. Nedda tujja kutegeera naye ng'ekituufu kiri nti engeri people power gyetali registered engeri gyetali kibiina tetubaddeyo na representative yenna naye ng'ebibiina ebirala byonna Mao Mumulabi abaddeyo n'abalala. Mbagambye ngenda kwogera ku nsonga nyingi y'ensonga lwaki nzize live. Ensonga ey'okusatu bagenda kuba malamu amaanyi abaana ba people power bagenda kuba malamu amaanyi nga bwe baatukazaako erya hooligans. Bagenda kuba malamu amaanyi bagenda kuba ekisooka temuli responsible temulonda mumala budde bagenda kujerega abo abantu ba people power bolaba abagenda okujjayo nomination forms bagenda kubavuma bagenda kubajerega bagenda kutumalamu ekitiibwa bagenda kugamba nga bwe tuwa buli kasooto forms bagenda kwogera ebintu bingi nnyo naye nno munnange ebintu ebyo saagala obiwulirize ebintu ebyo saagala bikulume. Lwaki? Senga tebibadde bigambo bugambo poliisi yandibikkiriza. Poliisi negamba nti tulinga ekyo kye batuyita kye tuli. Ne poliisi ne gavumenti ya President Museveni tekkiriziganya n'abo aboogera obwogezi. Gavumenti ya President Museveni ne poliisi bamanyi amaanyi ge tuyina era ng'olwaleero batusazeeko ekkubo erigenda mu people power. Osobola ogenda ku kyoto oba YouTube channel n'olaba video oba ku Facebook. Ekkubo erigenda ku office za people power ekamwocha olwaleero poliisi erisazeeko. Kati nno if we are rendered useless, we bagamba nti tumala budde, we bagamba nti byonna bye tukola tebiyina results zebigenda tuwa senga poliisi tetutya bwetyo. Gwe munnange ezo kerere z'olaba Seggenya omulaba ng'atambula, Sauda Madada omulaba ng'atambula, olaba Facebook videos ezitaggwa ne tubateerayo eno clip ne tubateerayo n'eri clip. Ebyo byonna biyamba mu campaign. Ekyo kyenjagala otegeere, ebyo byonna biyamba mu campaign. Naye oli yasalawo n'agamba people power ba hooligans naye ng'ebyo byonna nga bulijjo bugambo naye batya nnyo. Ekisinga okuvumya abantu ba people power senga otunuulira ba regime apologists. Ba regime apologists ngenda kuwa example nga Kazeyi nti bo badda wali ne batandika okuvuma abaana ba people power ne babayita hooligans ne babamalamu amaanyi nga buli kye boogera babalamu maanyi. Oyo aba propaganda. Lwaki propaganda oyo bamukuba ba youth? Kubanga bamanyi nti ba youth be basinga obungi. Muwulira bannange, ba youth be basinga obungi. Enkya ne tukeera ne tugamba all the elderly people nkaŋŋambe nti abantu abasukka emyaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo ne bagamba tebagenda kulonda. Muwulira ne bagamba abantu abaweza emyaka 55 n'okudda waggulu tebagenda kulonda oba bagenda kulonda President Museveni. Abantu abatandika ku myaka 18 mpaka ku myaka 4 bagende balonde Bobi Wine. Tuyinza okuwangula n'ebitundu 65 ku buli 100. Lwaki? Kubanga eyo population yesinga obungi. Era kyovulaba nti kati bonna bavuddeyo batukuba naye ng'engeri gye batukubamu
batumalamu maanyi, engeri gye batukubamu kutuyita bayaaye, kutuyita balalu, naye ng'ate kye tukikola olw'okuba twagala nkyukakyuka, naye ate tukikola olw'okuba gy'emyaka gyaffe ye social media ffe tumanyi okumukozesa. Kati omuntu w'alaba ebintu bye tukola, omuntu w'alaba Segirinya ali taweza myaka 35, omuntu w'alaba ebintu nga Segirinya byakola ng'abantu abalala bakola ba Bobby Yanga baani, that is the way we are campaigning. Mukyegera abantu ba People Power ye campaigning yaffe kuba yeejja mu myaka gyaffe, naye ate gwe tokkiriza batuyite bayaaye lwaki? Kubanga ffe tusinga obungi, era kyova olaba nga batutya. Senga baali tebatutya, senga poliisi etukkiriza ne tuwera, naye olaba mu buyaaye bwaffe, mu kuba kerere kwaffe tebatukkiriza na kuwera bantu 5. Buli kyemubaako kyemukola kyonna poliisi wiyonga ekoze eki ng'etuuse. Kati n'ekyo mukijjeewo, abo ba regime propagandist babala budde era baagala kukumalamu bumanyimaanyi, bakulage nti temulina ba elites babawagira, temulina bantu bakulu babawagira. Nedda, abantu abakulu abatuwagira, ba elites abatuwagira gye bali, naye encampaigninga yaabwe okulaga nti baagala okulonda engeri gye bakolamu ebintu byabwe nabyo biri different. Tebajja bikolanga ffe bwe tubikola. Ffe tubikola first of all olw'okuba tumanyi social media, ate era kye tukola kye kijja mu myaka gyaffe, naye tekitegeeza tetumanyi kituufu. Tukola ebintu ebijja mu myaka gyaffe, tukampeininga mu ssanyu, naye ng'ate tukola ki? Tumanyi ekituufu nti twagala nkyukakyuka. Tugende ku nsonga endala. Ebibiina we tuli essaawa zino, mbabuulira amazima, Uganda we tuyimiridde tetuyina kibiina kyonna kisobola kututuusa mu promised land. Baganda bange mbabuulira, tetuyina kibiina kyonna kiyinza kututuusa mu promised land. Nti nze n'okwegatta kuntiisa kati, kubanga disorganization nyingi nnyo. Tunuulira DP, okulwanagana mu DP, abantu bonna abali prominent DP bagivaamu. Abantu benna abazimba DP, abagifuula DP kye yali, bonna bagivaamu beerumaŋŋana bwerumaŋŋanyi, omulimu gwabwe kweyita bamola. Tunuulira FDC for the last 15 years ye pate ebadde esinga amaanyi mu Uganda, naye abasajja bagiyingira ne bagikuba. Akavuyo akali mu FDC essaawa zino, mwalabye Odongo Oto byayogedde, mwalabye kati Sageriwe eya Nabira Naggayi Sempala recently kwegamba akavuyo kangi nnyo, tetumanyi kikijja. Patrick Amoriat yabadde ne interview ku Monitor, simanyi oba mwalabye interview eyo, teyabadde ya audio, teyabadde ya video, wabula yabadde ya written. Babadde bamubuuza nga waddamu, but Monitor yabifulumiza mu mawulire gaayo through article. Nasomye article eri babuuziza Patrick Amoriat nga ye president wa FDC, ne bamugamba ayogera ki ku kwegatta. Yagambye FDC ekooyo okwegattanga ku bantu. Lwaki abantu tebagenda ne beegatta ku FDC? Ne bamubuuza ku Honorable Robert Kyagulanyi, Bobby Wine n'agamba nti it is still early since we don't have a flag bearer right now, it is still early. Baba nga baagala okwegatta, Bobby Wine ajja twegatteko. Ndowooza mulaba kati lwaki mbagamba nti ebibiina tebisobola tutuusa mu promised land, nti ne unity eyo tegenda kuba genuine. Unity tegenda kuba genuine ate nga nze kwe mu kulaba okwange bannange enaaba miracle. Because you can never say never. Wakitegera, you can never say never. Sobola kujjayo ne mbagamba nti tetugenda kwegatta, tewagenda kubaayo kwegatta. Nedda, you can never say never. Tuyinza okkeera nga gye kuli naye nga tekujja kuba genuine, naye nga nze mu kulaba okwange possibility eriwo nti wayinza obutabaawo. Ebibiina byonna biyinza okujja ne ba flag bearer baabwe. Naye nasomye interview nga Amoriat agamba nti Bobby Wine agende yeegatte ku FDC. Naye njagala mbajjukizeeyo akantu nti Bobby Wine we yali ayagala okwesimbawo. Bobby Wine we yali ayagala okwesimbawo ku bubaka bw'ekyaddondo gyali kati mu parliament ekitundu kyakiikirira. Bobby Wine yasooka mu FDC. Bobby Wine yagenda n'asaba kaadi ya FDC, gw'atakimanyi FDC n'egimumma olw'okuba already FDC yalina omuntu waabwe gwe baali basimbyewo. So kaakati ekintu kye bejjusa tosobola kugamba Bobby Wine ataakomewewo, era nga wetwogerera Bobby Wine yandibadde mu FDC. Actually Bobby Wine osanga teyandibadde na kikyali senga yali agenze mu FDC. Awo nkugambira nga sometimes nti everything happens for a reason, because omusajja oyo yasooka mu FDC n'asaba kaadi naye ne bakola ki? Ne bagimumma. Okulwanagana kungi nnyo mu bibiina. Mu bibiina omwo mulimu abantu bangi nnyo baplantingawo. Okulwanagana okusinga kwolaba mu bibiina okwo kuli funded,
kuli funded. Naye ate kambabuulire bannange ekisinza okuleeta obuzibu mu bibiina bya Uganda ebintu bye batajja kubuulira, kuba abantu bonna abandikugambye ebintu bino ate bajja nga bavuma buvume. Ekisinga obuzibu mu bibiina bya Uganda nti ebibiina byaffe si organizations oba si ebibiina ebirala nga mu nsi endala nti biina ba stakeholders bangi. Ebibiina byaffe mu Uganda by'abantu by'aba individual, and this is the biggest problem. Ebibiina byaffe mu Uganda by'abantu, muntegera, by'aba individual. Ebibiina edda tekyaliwo. Kati olaba nga DP kyali ekibiina ekyali established on different bases, nga kiri established naye nga kiina bases nyingi. Simanyi engeri gye nsobola kukyogera mu Luganda, nga kiina empagi nyingi, nga oyogera ku DP tosobola kugomba nti semwogerere yekka, mwalimu empagi nyingi. Naye kati ebiwotunulira ebibiina byaffe, ebibiina ebiriwo by'abantu, kyova olaba nga kibadde easy nnyo for the regime okumanipulatinga ebibiina bino easily kubanga by'abantu. Nti omuntu obuntu agenda n'akola decision, ate decision eyo neeba. Ngenda kuwa example, ekibiina wotuna ekibiina nga FDC kya Dr. Kizza Besigye, gwe yogera byonna byoyagala okwogera, jayo proofs zonna oba facts zonna gy'olina. Ekibiina FDC kya Dr. Kizza Besigye. Kati kyenkimu kyenjo okugamba nti bajja kugamba essaawa zino ekibiina ekisinga okuba organized, and I give credit to them, kyekibiina ye Alliance ekya Mugisha Muntu, ye Alliance. Naye ng'ate era wonaaleeta Alliance era tolina wojja kunkakasa na Alliance yennyini nayo ya Mugisha Muntu, lwakuba nti Mugisha Muntu yakizannya in a very professional way mu kakodyo, n'avaayo ne bakitandika nga si ye president wabula ne yeewa position ya coordinator. Yatandika ekintu kino naye najja n'akugamba nti ye coordinator, era we bazze nga banoonya flag bearer mbu n'agenda n'aresigninga naye n'ayitawo buyisi. We yaresigninze kuba coordinator, abantu bonna abali mu kibiina Alliance bonna tewali yeesimbyewo kuba flag bearer, era Muntu yayiseewo buyisi unanimously. Okitegera kati gwejjayo empagi za Alliance ojja kuleeta Muntu. Bino nja kwogera n'abasajja bennyini bitulina mu opposition, abasajja abalungi. Kajjangu ku Jema, era wonaaleeta Jema genda onoonye, ogenda onoonye era ojja kukomawo ng'ondeetedde Asumaani basaalirwa, ng'oleesa Asumaani basaalirwa. Jangu mu UPC. Kati UPC edda kyali kibiina ky'amaanyi, naye ng'era kati w'otunula UPC essaawa zino w'ogenda mu mpagi za UPC, empagi zaayo ojja kusanga famire y'Obote. Ate kati ng'essaawa zino eyo famire yonna Museveni yagiwa emirimu. Museveni ye kennyini yasaanyaawo UPC ate ne bakkiriza. Kakati bwebwe obuzibu obuli mu bibiina mu Uganda nti they are individually owned, bibiina by'abantu, naye ng'ate this is not what happens mu nsi endala. Ngenda genda wala nnyo naye nga ejja kubeera perfect example. Ngenda kutwala mu United States of America. Tunulira ba Democrats otunule ne Republicans, ziri zaava okubeera institution ne ziva okubeera organization, kwegamba ne kigejja nnyo nga tewali muntu yenna ayina overall control. Tewali muntu yenna ayina overall control. Ekikolebwa mu ba Republican kayina kuba kalulu, mu ba Democrat kayina kuba kalulu. Omuntu omu tasobola kujja n'agamba kino kibe. Katugamba Obama we yabeerera president, Obama we yajjiranga president naye nga tasobola kugenda mu kibiina kye yajjirako, pati gye yajjirako n'abagamba ebyokkola nga tekikola ki, nga tekisoboka. Kati ezo empagi bwe zityo tetuziyina, ebibiina eby'amaanyi bwe bityo tetubiina. Ebibiina mu Uganda ziringa kampani, ebibiina mu Uganda ziringa kampani. Jjukira kampani ebeerako ne CEO, ebeerako ne ba president, ba chairman, abantu abatuula ku board, naye ojja kusanga nga wabaayo oli omuntu asinga shares ennyingi. Kati nga kankuwa example, one of the biggest company right now mu nsi yonna, Amazon. Owulira Amazon, naye lwaki we mwogera ku Amazon muleeta Jeff Bezos? Bangi nnyo ba stakeholders banze abalina shares mu Amazon, abagagga ba bilionia, naye we mwogera ku Amazon temuboogerako bonna, muleeta Jeff Bezos. Lwaki? Jeff Bezos ayina stake mu Amazon ya 11.2%.
kyobola nti byonna ebikolebwa byonna byetolola waani ku Jeff Bezos byebyo ebibiina mu Uganda. Byonna buli wooleeta ebibiina ebyo gwe genda obijjeyo ebibiina byonna obireete. Abantu ababirimu abo bennyini betwogerako nti be bannannyini byo era olaba bye baagala okubeera ba flag bearer. Abamu bagaaniddeko ddala bagaanidde ddala nti omuntu yenna avaayo okuba opposing afuuka mall. Omuntu yenna avaayo okubaako ekintu ky'ayogera aba yeereetera buzibu. Ebibiina okwegatta biyamba nnyo nnyo nnyo. Lumba nga mulina omuntu yenna especially ba dictator be mwagala okuggyako biyamba nnyo nga w'okiwulira, naye we kiba kigaanye nga tekigenda kubaawo kiki kye mba mulina okukola. Ekinkozezza live eno kye mbagamba nti njagadde njogere ku nsonga eziwerako kye sitasobola kukola mu audio ey'eddakiika 5 ey'eddakiika 10. Tuli balamu, twagala nkyukakyuka, buli pato ogiwulira eyogera byayo. We tutuuka wadde si kye twagala naye we tunaatuuka nga buli omu aleese flag bearer. Naffe abantu ba wansi nga tusindika Bobi Wine tugenda kukola tutya nga we beeyongera okuteesa nga Bobi Wine waayongera okupushinga balabe nga asobola okuleeta abasajja bano ku tebo. Ekizibu ennyo era bembabuulira bannaye musabire Bobi Wine kubanga obuzibu bwaliko essaawa zino bw'amaanyi nnyo. Naye question nange gye nkuleetedde ku tebo bwe tunaatuuka ng'ekyo kigaanye, what are we going to do? Bwe tunaakeera nga Mugisha Muntu azze, kubanga tulina okujjukira Mugisha Muntu, njagala mumpulirize bulungi, Mugisha Muntu ayinza okuba ayinamu believe ng'amanyi nti akalulu kano ayinza obutakawangula, naye akalulu akanaddako amanyi 10 ku 10 nti ajja kukawangula. Senga weetegereza speech za Mugisha Muntu, Mugisha Muntu okuva we yakola alliance abadde azimba, temumuwulira, mumuwulira lumu na lumu, naye buli muwulira mubaako ne kyemumuyigako. Mugisha Muntu ayinza okubajja mu kalulu kano ng'erinnya lye ayagala dditeeka buteesi ku ballot abantu bamulabe ng'akimanyi tekagenda kuwangulwa, naye ajja kuba w'amaanyi nnyo mu kalulu akanaddako. So nga nzizeeyo bwe tunaatuuka okulonda nga Mugisha Muntu azze, Besigye azze, Mao azze n'abalala ba independent mubawulidde nga ne Kyagulanyi azze, tugenda kukola tutya? Gwe okimanyi essaawa zino abantu be basuubira okuba ku ballot bali 50 of course wajja kubaawo okusunsulwa, Electoral Commission erina bujja okugaana because that is a joke, naye bali 5 we twogerera. Naye kati awo question we nkubuuliza, tugenda kukola tutya? Because giving up is not an option. Giving up is not an option. Tulina okutandika okuplaninga ebyo byonna bibaddewo, kubanga tulina okutandika okuplaninga nti ebyo byonna bibaddewo, naye tugenda kukola tutya? What are we going to do? Kye tugenda nno okukola si kyanjawulo. Bonna we bajja nga bazze kwesimbawo, kye tugenda okukola si kyanjawulo nnyo. You'll even be surprised of what I'm going to tell you. Bonna we beesimbawo, kye tugenda okukola kye tuli kukola kati, wabula enjawulo egenda okubaawo nti kati tugenda kulekeraawo okuboogerako bonna. Muwulira bannange, enkya we bukeera nga bonna bazze, nga Muntu azze, Besigye azze, Mao azze n'abalala, we tunaakitegeera ne tumanya nti kati bonna bazze, akalulu kagenda kubeera bwe kati ne bwe kati, awo nga tukola what we do best, nga tuddayo ku kiri kye nali mbagamba, village to village, okukubira jjajja essimu, okukubira maama akasimu, okukubira buli omu campaign tugitwale nga mulimu gwaffe, gube mulimu gwaffe. Omala okukola akalimu ko, oba okola ssaawa 12 oba okola ssaawa 8, we dedicating endala ssaawa 4 oba 5 ng'onoonyeza Kyagulanyi kalulu. Mujja kubeera surprised. Awo tugenda tutandika okukola zi WhatsApp group, ziyingiremu buli omu kwegamba it's going to be personal, it is going to be personal. Wetutegerera nti bonna bazze, kino kigenda kubeera personal. Tutandika okunoonyereza Bobi Wine akalulu, buli omu ng'obeera yonna gy'oli naye ng'omanya olina gwono omunoonyeza akalulu. Okubira maama, okubira muganda wo, ne muganda wo neetogera nti akubiddeko ono, akubidde mukwano gwe mu byalo eyo, kubanga Bobi Wine tajja kusobola kwenoonyeza kalulu ye nga yekka, kubanga mbabuulira amazima. Okujjako nga Americas happened, Abannayuganda ne barising ne bagamba enough is enough, naye nga mbabuulira nti scientific campaign zigenda kubeerayo. Olwaleero abasajja babadde mu Protea, bakoze stakeholders meeting ne UN, mubaddemu ne ba representatives ba UN. Omanyi kambabuulireyo amazima agali bita, kambabuulireyo amazima agali bita, kubanga most of the time mu opposition oba kali ngaffe abalwana bino ebintu tetubyogera, kubanga twagala kwogera birungi byokka kusanyusa bantu baffe. Mbabuulire, temwesiganga omuzungu. Buli kanaku ndaba abantu ku comment ne bagamba naye nsi lwaki abazungu tebava ne batuyamba. Njagala ogende mu genocide eyali e Rwanda 1994, abantu baafa, abantu ne bafa naye nga abazungu balaba bwe bati, ng'abazungu balaba. Omuzungu
omuzungu ayingirawo unless is too late. Naye nga abazungu abasinga especially mu nsi nga tebagenda kugifunamu, ensi nga tebagenda kugifunamu kiba kizibu nnyo. Kati ate wootunula ensi nga zi Libya, ensi z'Abawarabu ezo ezirina amafuta ze bafunamu, ate mu ezo ensi we baziyingiramu ate tebaagalamu mirembe, kuba nabo tebajja sobola kubba ng'ensi ezo zirimu emirembe. Era essaawa zino kyova olaba Libya terina mirembe kubanga sayidi zo eziri ku opposinga zonna zaagala kubba, bonna baagala kubba. Kati ensi nga Uganda ne babeera nga luwa ekiguddewo, abazungu bajja kulwawo nnyo okujja okuyamba abannayuganda. Lwaki? Kubanga mu Uganda tewali nnyo kyamaanyi bazungu kye baagalayo, kye bajja kubbayo. Unless is too bloody, abazungu we bajja okujja. Abazungu bajja kujja nga bamaze okulaba nti ensi yonna esituse, ng'ensi yonna emaze kusituka, nga balyoka bakola ki? Nga balyoka bayingirawo. Naye ng'omuzungu tasobola kuinterveninga mbw ajja ataalwanira eggwe omunnayuganda, ekyo tekisoboka. Ajja kujja ku last moment ng'amaze okulaba nti kyufu omunnayuganda ayagala nkyukakyuka. Kati obuyambi bw'abazungu awo osooka obusangulawo n'ogamba no. Kankuwa example endala. World Bank yavuddeyo recently nekondeminga gavumenti okuteekawo omusolo ku social media. Nabatirako audio kweri kuno, osobola okuginoonya. Nabatirako audio eyitibwa World Bank joins Bobi Wine in the fight of OTT. Abazungu bennyini bemwalabye bakondeminga regime ya gavumenti Museveni olwa OTT. Essente ze baakamuwa omwaka guno gwokka tobala, essente ze baakamuwa mu corona muno mwokka tokola ki? Tobala. So omuzungu abeeranga last option yo. Ekyo nkikubulira, wobanga olwanirira eddembe especially ensi mu Africa, ekintu ky'osembyangayo okulowoozangako ye muzungu nti agenda kujja akuyambe. Omuzungu ajjanga amaze okulaba nti buli muntu yenna avuddeyo alwanyisa dictator nti there is no turning back. Awo omuzungu n'alyoka akola ki? Omuzungu n'alyoka avaayo okukuyamba. Okwebereramu kwonna bannayuganda, ffe abannayuganda ffe tulina osooka okukola ki? Okwebereramu. Ekyo nkikugambirwa kuba nti mbadde njogera ku scientific elections. Ndinze mu kulaba okwange bamaze obbireetamu ne ba stakeholders bano, bo bamaze okikonfaminga scientific zigenda kubeerayo. Scientific tugenda kukola tutya akalulu kano. Scientific zigenda kuba mu opposition ffeka. Mwalabye Acheng, Minister of Health, yabadde akampeininga live ng'ensi yonna emulaba nga ne masiki tayambadde. We yavuddeyo yagambye nti yabadde asomesa abantu kwambala masiki. Mukiwulira bannange, yeekwasizza nti yabadde asomesa abantu kwambala masiki. Kajjukira eyo gye basookedde, gavumenti eri mu kukola masiki million masks za masks kuba baagala basaplayinge masks zino mu Uganda mwonna. Kitegeeza ki? Bagenda kutandika okusendinga abantu buli mu kitundu mu Uganda. Abantu abo batandike okukola campaign, tubalabenga, tubapostinge, naye nga tetulina kyakukola. Kuba ne baba n'abayitanga mu parliament nga olabya Acheng baamuyise agenda kugamba twabadde tudistributinga mask. Kyova olaba nti bo they are 100% bawagira ekintu kino kuba bo luno bagenda ku campaigninga, naye nga ate tewaliyo omuntu wa opposition yenna agenda ku campaigninga. Bo bagenda ku campaigninga in the name of kuwa abantu mask. Mbuuza lwaki? Bagamba mask zijja kubeera ready mu nnaku 14 ezisooka baggulewo. Baggulawo dda, kati tugenda mu mwezi naye ne mask tebanna bazigaba. Kati mbali kusomesa abantu. Kakati ky'otamanyi, bagenda kuba baakamala okugaba mask mu Uganda mwonna, batandike okugaba radio nazo bagenda zigaba mu Uganda mwonna. Kati ate batandika okuba campaign, nga campaign eyo nga we bagaba radio. Mubabuuzi lwaki mukola campaign, babagambe tetulikola campaign, tuli kugaba radio. Kyovula nti bano abasajja bo bakiwagira, kubanga tosuubira muntu yenna wa opposition nti bajja muwa radio agenda agabe, nti bajja muwa mask agenda agabira abantu. Nedda, bajja gamba MP weno aliwa twalira abantu bo mask, MP weri aliwa twalira abantu bo mask. Kyovula kino guno omupiira gwonna guli mu ngalo z'abannayuganda. Kyovula Bobi Wine tayagala kuwulira kintu kiyitibwa scientific election. Buli w'omuwulira ekigambo ekyakugamba ebyo ebigambo bakola bikole byakudimba abantu, byakubba abantu, kubanga amanyi ekituufu nti gavumenti yeesobola okukulemesa okukola campaign naye ate yeesobola okukola campaign. Recently ngenda bawa example, Bobi Wine baamugana okukola show yonna, opposition baabagana okubaako olukuŋŋaano lwe bakola. 2019 yonna yaggwako nga
President Museveni ali kutalaaga Uganda. Tebagamba nedda President Museveni oli kukola campaign n'agamba bannange nze siri kukola campaign, nze ndi mu wealth creation, ndi kusomesa abantu wealth creation. Ne bagaba billions and billions and billions n'atalaaga, naye nga buli gye yagenda nga agaba wealth creation nga bifaananyi bye praises ze zisookawo Museveni tukwendoosinze, naye nga temusobola kubaako kimukola kuba yabagamba nze siri ku campaigninga, ndi mu wealth creation. Ne weebuuza President w'ensi omulamba ebintu nga bingi by'olina okukola woba oyagala kujja bantu mu bwavu, mu bantu bonna mu ministry gy'olina, ministry zisukka mu 10 z'olina, era gw'ogenda ku grawundi Museveni gw'osalawo ogenda osomesa abantu, naye nga yamanyi kyaliko nti agenda kukola ki, n'asalawo n'agamba nti ate agenda kusomesa abeeyeeyo deep down mu byalo. Kiki President Museveni kyatakoze omwaka ogaggwa ne 2019? Mwamulaba eruweeru ng'ateekawo irrigation y'obucupa, mwamulaba ng'avuga obugaali. Ebyo byonna ezo nazaali campaign, babasajja baatandika ddo campaigninga. Eno corona was a blessing bo gye bali. Mwalaba President Museveni mu biseera bya corona bino social media accounts ze zonna yongera by 70%. Lwaki? Buli week yalinga ku buli radio station ne TV station mu Uganda nga kyalwampaka buli TV zonna zaalina mu broadcasting, naye gwa position ne bakugaana n'okugaba emmere. Ebyo byennyini bye mugenda okulaba mu scientific campaign nti bo bagenda kubeera n'engeri ey'okutuuka ku bantu, naye nga opposition tekola ki, nga opposition teina. Ngenda okumaliza kwa ngenda kusibira entanda bbiri nti bagenda kuvuma, bagenda tuyita ba hooligans, bagenda gamba tulina magezi, bagenda kukola ki, lwaki batuyita ebintu byonna, olw'okuba batutya, olw'okuba tuli bangi, ate tetucampaigninga nga bo. Tucampaigninga engeri tucampaigningira we express ourselves in the generation that we are in. Ekintu ekyo kibaluma era kyovolaba nti poliisi yo etuwakanya buli tugenda. Bo bavaayo ne bakulaga nti they don't care, naye ate if they don't care poliisi etuleke tukole kye tukola. Niyo olaba poliisi yo etwegera amaanyi era tebasobola tuleka. Amaanyi gali mu bantu ba youth, ffe tusinga obungi, we tusalawo nti ffena tugenda kulonda Kyagulanyi agenda kuwangula akalulu by 75%. Abo bonna aboogera otherwise babalimba, bagezaako kubajja ku mulamwa. Opposition yeegasse oba teyeegasse, ekisinga obukulu be bannayuganda okwegatta. Peace.